nawulidde Secretary General wa Uganda Muslim Supreme Council mukulu wange Abbas Mungu bakozesaamu ku nsobi nkulaba odduka sipiidi banno bonna ensonga baazeebalama okuva ku chairman ba deputy mufti bakaali tekyali ayogera gogo basayiningisa ku biwandiiko naye nkugamba sikuusooseewaawo nawulidde ogamba nti nno tujje ku Supreme Council tutuule naawe tetuli ready kutuula naawe tetuli ready kutuula nammwe wabula kyetwagala mubajjave ku Supreme Council ensonga zonna twagadde tuzitooke tuzikwate mu mbeera y'amateeka mu mbeera ya constitution ya Uganda kuba ffenna tuli wansi wa constitution ya Uganda yadde nga waliwo bodies ebitongole ebyenjawulo mu Uganda naye waliwo constitution ya Uganda efuga amateeka ga Uganda era gye twagala okutambulirako nga ffe abawakanya obutaba bwa Shabani Ramadan mubajje Haji akasembayo mulanga kiboyina naddala mu kooti omulanga gwenkubira abakulu bekikwatako tubakubidde omulanga ebbanga ddene twagenda wa speaker twagenda wa speaker w'ekitiibwa Anita Among twagenda wa prime minister Nabbanja naye nakino kankyogereko awaliwo omuntu ali mu state house eyo akubakuba amasimu ng'atiisatiisa abantu ekyo kikyamu nja mwasanguza amannya lwendikomawo ku mpewo wano kubanga namutumira omubaka akubira abantu ali mu legal department ekyamu baba bakulonda kukola birala kukola kyoteekeddwa okukola nze nfunye messages nyingi mu basajja ba Ramadhan mubajje nga batiisatiisa okunzita nkolera wano mbeera wano bampereza audio ezintiisatiisa naye gamba nina ekintu kyengezaako okulaba ku Supreme Council awo nja kinoonyerezaako nganze nti oba abaze boogera ku bintu ebyokutunda ebintu by'omuzikiti oba mubajja abirimu kubanga messages zenfuna ez'okuntiisatiisa okunzita otawanira bwerere mmanyi nti Allah yakola ki yagamba kunfayakunu ekiba ne kiba era nkubira President Yoweri Kaguta Museveni omulanga yetegereze nnyo Supreme Council awo ne IGP Abbas Byakagaba mwetegereze nnyo ekiri ku Supreme Council awo walinga waliwo barracks nkubira CDF omulanga yeno muhozi Kaine Rugaba nti ku Supreme Council awo waliwo ekitali kituufu balinga abateekawo barracks balinga abakolawo ebintu byabwe nti mubajja ina simanyi anyway naye njagala mukole investigations ezo